Natala wakosta. Natala wakuchi. Kulunaku olusembayo bamenga amatenjala n'emuluma nnyo. Waliwo ebintu ebiteekeddwa okutuukako nga birumya nnyo n'ebiba bya lunaku lusembayo. Olunaku luno olusembayo waliwo ebintu ebisobola okutondebwawo mu bulamu bwo nga birumya nnyo. Kasito sikalanga obulumi ng'owulira ojula kufa. Nkusabire Saala omulirenga mu Katonda, olemenga kwiraliikirira kufa, olemenga kutya kufa, omugambe nti sirifa ndibeera mulamu nga ndi naawe Yesu, kati gwamanyi ojja kukiyita mu linnya lya Katonda omulamu. Onoyagala n'okwira Yesu engalo ez'awalu nga kweri ku ssaawa esembayo. Omukazi yenna akugamba kyangu situla olubuto, awanira amalusu, n'alya ku ttaka, n'agendako mu tooyi n'awuliriza akawoowo. Abasolo ne bagamba singa osemberera tooyi waliyo bujjamuzi obutta, y'ettaka lyali omusanga alisombye atudde nalyo alya. Ery'ekiswa alya, olaba balya ntosi omuli ensiriŋŋanyi. Talirabamu kabiri. Ebyo nasobola bigumiikiriza naye ku lunaku olusembayo njogera ekigambo kino otegeere. Olulimi obuli mu nnyumba yo buleeta bujulizi kitegeere leero. Olulimi obuli eri abaana bo ekyo tulaba nga kinene woli ye ssaawa olaba obujulizi obunene kubiikirizaamu katono katono. Katonda agenda kuteerawo ky'otalowoozezza mu linnya erya Yesu. Ogenda kukiraba ku ssaawa esembayo omukazi atandika okwogera ebigambo, engoye n'azeeyambula. Bwe tulaba nti omukazi ate okweyambula n'ebbeeyi lyayo erika ng'ayoosa omwana, wali alireka mu bbaala. Peyini eyo ereeta kirala. Waliwo peyini gy'olina okuyitamu gegenda kutondawo ekintu ekijja mu nsi eno. Mwana wa Katonda ali wano olwaleero, togwamu maanyi ku lw'okugezesebwa okuli ky'oli. Katonda agenda kuwa ekisoozaala obujulizi leero mu linnya lya Katonda omulamu. Obujulizi bwonna wateekeddwa okubeerawo eggulire erizibu. Waliyo abagenda osaala n'azirikira nayo, waliyo abatuuka osaala ng'alinako obusyere, naye bw'amala osaala enseko ne zikola ki? Waliwo kambawulire ebintu bino ebirumye ku ssaawa envannyuma bisanyusa ebbanga ddene. Bayibuli egamba nti Yesu ng'asibye ennaku 90. Olunaku olwali lukola ki? Obeera mu kkanisa ng'osabye n'osiiba n'okola buli kimu ne weekyawa. Ku ssaawa esembayo ombi n'akubbaawo, nabba endowoozayo, nabba entegeerayo, nabba okukkirizamu. Noba nga tolina njawulo n'abo abataalokoka. Kisoboka ng'obadde na musumba. Tubalabye wano musumba yali wano juice wano, twabadde wano n'empoosololi. Omuyisa n'atuulawo n'agamba nze musumba, nze ebyobuweereza nabireka, kanneefumbire emmere y'omwami alye tulye twebake. Ate buli muntu tegeera waliyo sizoni nga buli muntu akosigana wamawulire gatiisa. Otandika okuwulira messages olinagamba nsobweza baagana nze kino manya Katonda alina kyasembeza mu maaso go nga kinene n'omuli abwesoose. Nze wiiki emu nakafuna abasumba kati banna owajjo yeyasabye bandeka naye nga mbamanyi baali b'amaanyi. Bwe ŋŋamba ab'amaanyi mu kasimbi nga bakakola ki? Nga n'amafuta bagakola ki? Nenga buli omu agamba obuweereza buzibu nnyo. Waliyo abagenda okutiisa n'okuzaala bagambe okuzaala kufa naye nga ate bo balamu. Ogenda kitegeera oluvannyuma. Wulira agamba okuzaala luli lutalo lwakola ki? Bannakirikulirwa. Waliyo afa n'akomawo. Pawulo agamba waliyo omulambo oguzunguka. Mwabagamba nti mwafiira mu Yesu, mwafiira mwali
yali abira kwabo ne mugamba twafiira mu Yesu era kati ffe tuli mu Yesu. Yesu yatuvuga tugenda okuddamu okusanga nga yekuwa mukubalina empalana ku balala. Nabuze nti omuntu eyafa mu mpalana atajja ate okubaliiro ng'ali mu kkanisa ng'eyasabira abalala balina effuna. Kiki kyabeeramu? Omuntu agamba nti yafiira wamu ne Yesu kitegeeza n'obukyayi bwafiira wamu n'ani? Kijja kitya ng'akyayina obukyayi agamba nze nalokoka naye wadde nalokoka saasiriwala nze nsobola okukuwalana paka mu ntaana. What happened to you? Kyekitembo olina obujja, kyekitembo olina obukyayi, kyekitembo olina obutayagaliza nga walokoka Yesu n'afa ebibyo ne bifa, ekyo kyayitibwa